Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi mbabuzaako mwenna abali ku Tawira Radio Tawira TV amanya n'eddoboozi omuzira nkima Mariam Nagawa nga ndi wano okubanga ate mbatuusaako biki ebitambula ebigenda mu maaso obudde buno sinzidde wano ku Armed Forces Stadium okubaweereza era ng'olunaku olwaleero tuyina omupiira ogugenda mu maaso ogwakasammeeme nga bannaffe aba Asukaali FC Asukaali FC Abu Dhabi nga bazannyamu ne bannaffe aba Ajman. Omupiira gwa bannayuganda era nga basazeewo omupiira gubeere nga gugenda wano okuva ku Armed Forces. Tugenda kuba tubatuusaako biki ebigenze mu maaso, guwedde gutya, baani abawangudde mu mbeera ng'eyo. Abakulu we bali naddala abakubulira Kasukaali omukulu George Keya waali, kooki we Azizi waali n'ab'ekikula ng'ekyo. So mubeereko tugenda kuba tuba updates mu ngeri emu oba endala. Yes. Change. Esawa zino It's a friendly game, eh? It's a friendly game, guys. Friendly game, guys. Atukolewa na Somalia. Green City. Guys, organize your team. Kati mwe mufu tuse muddu sabana mote mbala bache bakola. Babitegeera. bikwase yasi siba wachipa yange muri baya yasi direte mubanguye webalesewo bali ataana abo muri misambwa tetugikuba fe tuyine essabo tetukuba emisambwa nekibula siba bulijjo misambwa kati mugudde ku lubaale gasiya senyoni genda kwantulona mwimwe kitegeeza oyo mukigaga ali mugoli nnyo nice play Gerard webalesewo oyo ibulaga yaze webalesewo tugende Ainda abaana bakusinga ekisaawe golo empale yegwa giwanirire golo empale yegwa golo tukuba musamba nera tujja gukuba twafuna eddagala kasita bagamba nti efamire ensozi eba nsozi tetuwakayo mayano yakatuuka
Mark. Ebe tebinyo waffe. Masala ko. Rosinga. Keya teka wajia. Mama. Leta wana kumaza ganyogoga. Kagali wa muwina. Ono wa muya kagali. Otasola muwa. Muri musamu. Malayo. Malayo no. Yes. What? Rashida. Nze negambye. Tawula Radiant TV eranga sisinkanye omu ku Chairman People Power Abu Dhabi ate nno nga ye manager wa Asukaali FC Abu Dhabi. Omukulu sooka obuuzeeko abatulaba. Banne abateera tusanso balaba omupiira guwedde 6-0 tiimu zibadde 2 Ajimani. Asukaali amaanyi mugajjewo agakuba 6. Zaawa zibadde nnya. Chairman bakuvuga speed. Bamvuga speed. Munaye abantu bwagazi bwankyukakyuka. Kati tufunya abapya bangi nnyo. Temubaddeewo naye olunaku lwa leero tufunya abazannyi abapya abakunukiza mu 20. Nga tebayanjuddwa. Abazannyi abo bayanjuddwa nga temunaba kutuuka. Kye twasookeddeyo nga twakatuuka wano eno. Ndowooza olw'omukaaga olujja bwe munaabeerawo abazannyi mujja balaba ate abamu munnaye mubamanyi bazannyi baffe tuwangaddewo mu Abu Dhabi balina gye bavudde ne batwegattako abapya n'abakadde tubafunye olunaku lwa leero. Kino kyongedde wa Asukaali FC? Kigyongedde maanyi nnyo era essaawa zino tumaze okufuna enteekateeka kwa tugenda kusambako ne ttiimu ezisamba liigi wano, ttiimu ezikuba liigi 1, liigi 2, liigi 3. Abaana baagala bwe bagenda okusamba ttiimu ng'ezo bafuna exposure. Omwana agenda eyo ttiimu neemugula abadde akuba ekisiimuula naba nga asamba mupiira gwa nsimbi. Ekirwensonga lwaki baagala Asukaali n'enkyukakyuka nti ewaka wabi ate ttiimu eno eri kumulaba gwa nkyukakyuka. Kyekyo nnyabo. Asukaali FC kigambibwa nti ejjayo abazannyi mu Uganda Cranes Abu Dhabi ne baleeta mu Asukaali nti eri ekigendererwa kyammwe kyakusuula Uganda Cranes Abu Dhabi nga gwe manager. Ensonga eyo gyogerako ki? Ensonga eyo si ntuufu. Naye baagaliwo enjogera ega nti omuti oba omuyembo okuli emiyembe egyengedde kubakuba enkonyogo. Naye Asukaali gye tugijje wala nnyo ne coach wange bwe tunaba tufunye obudde tujja mu coach waali. Asukaali ttiimu etondebwawo 2 mu January. Era okuva ttiimu weeri ttiimu yankyukakyuka. Naye nga sigenze nnyo wala ttiimu Asukaali eyaniriza buli muntu. Free entry, free exit. Abazannyi bagenda ne basambira abalala ne badda. Naye ttiimu z'endala kati nga bw'owulira Uganda Cranes Abu Dhabi yo yassaawo omuziziko ogwo nti omuntu yenna asambira Uganda Cranes Abu Dhabi togenda mu Asukaali. Ffe tugamba ffeno nedda. Ffe abazannyi baffe bali firira era osaazi waliwo omuzannyi omu eyakava mu Asukaali n'agenda mu bukadde. Yes, ne akomawo n'asamba. Naye nga saagala abantu beekwase nti Asukaali eyagala kusuula. Abantu bennyina abagenda okusuula oba abasudde olw'omusi eringa egudde kubanga abazannyi bembagambyeko leero bitwaniveerinze. Naye soko tetutegedde ku bazannyi abo nga ffe Tawula Radiant TV osobola tuddiramuko. Abazannyi abo sijja boogera amannya gaabwe nga tebanzikirizza naye bagenda batugambye batwegasseeko era bajja kubeerangawo buli lwa 6. Era bwe munaba mukomye wano eno abazannyi abo mujja balaba era nga bambadde emijoozi gyaffe naye nga in brief
asudde Uganda Cranes Abu Dhabi yenna nnyini nze omu kubaggulawo Uganda Cranes Abu Dhabi mu 2015 mu bikata abakulembeze baayo bennyini baleeseewo omuziziko ogwo ate nga abazanyi baneeno tobawa visa tobasasula so kintu ekino munnaye kireeseewo okulaba nti ttiimu abazanyi bagivaamu yesamba yokka bagala nnyo omuzannyo okubeera nga yeetaaya ate ng'asamba omupiira ogulina ekigendererwa nti kati wenna asamba ttiimu wendo kati twabadde Dubai ku Eid Cup awo wenyini bwe mbadde nzijja tugende mu maaso abazannyi abo bonna be twatwala e Dubai bonna bagobeddwa naye era abasinga bonna oba abasinga oba bonna batwegaseeko George ekintu kino abamu bagamba tebagobeddwa bagamba baawummuziddwa abalala ne bagamba bagobeddwa ekituufu kyekiriwa okusinziira ku byempya nabo kyebatugambyeko ffe ng'abakulembeze b'akasukaali era ababatwala batugambye bagobeddwa ne babagamba baddembe okugenda okufuna kirabuzi endala bagambye either bayinza ensonga ki ebagobesa okuva mu ensonga yabagobeddwa kusambira kasukaali yensonga yabagobeddwa nga ate babagaana okusambira kasukaali naye mangu nti abakulembeze bennyina aba Uganda Cranes Abu Dhabi bw'oba okutunulidde bwoti n'okusinziira ebigambo abasannyi beeboogera abakulembeze bennyini be basudde kasukaali sigenda kumenyayo bakulembeze sigenda bamenya mannya nibwe waliwo abakulembeze abaasuulawo ttiimu ne bagenda ne bagirekaawo ttiimu n'ebeerawo emyezi 3 nga waliwo abagiddukanya awo nno gwe omuntu bw'okola ekyo nga ttiimu gwalo giddukanya n'ogisulawo n'ogenda ate n'ogamba ttiimu eyo njagala egwe nga waliwo n'abalina obujulizi nti omukulembeze oyo yagamba ttiimu twagala egwe so kati gwe wayagala okusula ttiimu tokomye okwo waliwo olunaku lwe baŋŋamba kati simanyi bamugendako ku kisaawe kiyitibwa Hudariyat Beach waliyo omupiira ogwaliyo nga Uganda Cranes Abu Dhabi erimu kwetegekera empaka za Armed Forces Cup munne omukulembeze omu omupiira ye bwe yamala okusamba ebibye n'abajjako omupiira era waliyo ebitatambula bulungi kati omuntu akola ebyo aba ayagala kusuula ttiimu tokomye okwo era abakulembeze abamu bamanyi okusala ebigambo n'afunayo omuzannyo omu kulwokuba omuzannyo ono ayogera nnyo ali vetokativu ali voko n'amusalako ebigambo toyo akwana bakabanne oyo akwana n'abembuto naye munnaye buli musajja akwana so tekiri mu sitaani naye ate ekyennaku nti akakiiko akakwasa empisa kagenda okunoonyereza ku muzannyo oyo bambi nga takikola nga ne bano be badde bagamba nti baloopa bawaaba nga tebaliiyo naye kulwokuba nti abakulembeze mu Uganda Cranes Abu Dhabi batya abamu ku bakulembeze ye omukulembeze oyo takwatwako tagambibwako tasobya kwegamba alinga yenanyini buli kimu byebyo kasukaali byerwanyisa kubanga yankyukakyuka Museveni byakola e Uganda kanaano byatuuka dda so njagala omuzannyi bw'abanga akoze ekintu nga nange omukulembeze nkikoze batuvunaane kyekimu kyenkanyi so siga nti oyo omukulembeze tumuleke ye mu munene w'amaanyi so ebyo abaana babiraba so ebyo bisuula ttiimu sagala beekwasa kasukaali nja kukubuuza mu mupiira guno gwaleese embiranye wakati wa kasukaali ne Uganda Cranes abaana bano mmwe mwabatuukirira oba be baasaba okugenda okusamba nammwe kabuuzo kalungi nnyo manyi ebintu bya kasukaali bino nze mbitegeka era nze neewe ebbanga omupiira gwa Idi naguteekanga ebula emyezi 2 ttiimu ya Ausafa Dubai Warriors yali waneeno mu gwokutaano omupiira gwaggwa 2-2 era bwe yali egenda ne twogera nayo netugigamba nti nno tugenda kujja ku Idi jukira Idi eno yo tegwa bugwe twali tukimanye in May twakimanyirawo nti Idi ejja kubayo nga mwendo ogw'omusanvu this was in May so twahandikirawo kuba obulango nti Idi de 9 July waliyo omupiira ne tukuba obulango posters audio ne zitambula kati nno mune ne tugamba ne bakochi banoonya abazannyi abazannyi abo beereetanga bokka ne beeyita bokka abazannyi abo kwakananga abazannyi abasinga bonna okuva mu Uganda Cranes Abu Dhabi okuva mu kaseminti bazze okwewandiisa ne beewandiisa ttiimu nejjula twatwala abazannyi 30 okwaliko abazannyi nga 12 oba 11 abali aba Uganda Cranes Abu Dhabi so sigamba nti ffe twabajjayo ku kifuba wabula beereeta kyeyagalire yes
naye George erinnya ly'ekituufu livuga nnyo naddala mu nsonga zino nti gwe omutwe omukulu nti Uganda Cranes Abu Dhabi nayo oyagala giteeka mu politics nti ogezezzaako ne bigaana kati yessaawa obeere ng'otandikidde mu bazannyi ebigambo ebikusalwako ebyo obyogerako ki? Nze omu ku beeyagaliza era abaagala enkyukakyuka nga tumaze okulonda e Uganda nakomawo wano eno nga maze tubba akalulu era omukulembeze omugwe nakubira essimu wano wenyini omukulembeze era omu ku bakulembera Uganda Cranes Abu Dhabi ye ekyo sijja kyegaana namugamba omanyi njagala tufuule Abu Dhabi community ne tiimu y'omupiira zonna nga za nkyukakyuka kyesama nti yali andikodinga kumbe ye yali kutaga essimu ye simu era audio eyo bangamba etambula nga bw'okyogedde nti njagala Uganda Cranes Abu Dhabi yona weneekole ki naye nze njagala buli muntu yenna abeere wankyukakyuka nga buli muntu yenna nga wankyukakyuka ate ng'oli eno ku mawanga bwe tujja okujjako Nakyemara Museveni so ekyo sikirumamu nti njagala naye sibasikayo ku kifuba oli yeeyagalira era yonsanga lwaki nakubira omukulembeze essimu ne mugamba omanyi njagala twaga tukole Abu Dhabi ebeere yankyukakyuka community ne tiimu y'omupiira zonna nga ne Uganda Cranes Abu Dhabi neyo nga mweri nakigaana nembivaako kati awo weewava ndowooza embiranyi naye n'abaana abasinga mu Uganda Cranes Abu Dhabi bankyukakyuka balaba embeera eyo Uganda so tojja bagamba nti muve mu byobufuzi era nze abakulembeze bonna bonna benda baali mu Abu Dhabi mu UAE ng'agamba nti bo ebyobukulembeze tebasobola biyingiramu bali nyuto oyo aba wagira mu 7 buli muntu yenna ng'ali eno ku mawanga nga yeesambajja ebyobufuzi oyo aba akwera Nakyemalira. Mukulu George mbadde nsaba akadde katutwala ewa Kyewalabye okunona ebiwata mbadde nsaba ngenda kukukyazaako ku nsonga ku bintu ebitambula ebyenjawulo naye obudde buno nzikiriza tugenda kukomaawo ate olw'omukaaga nja kubeera naawe tubeere nga twogerako ku nsonga ezisingakaawo oba endala embeera bannaye bwetyo bwebadde ku bigambo byonna ebibungeesebwa ebigenda mu maaso omukulu ndowooza abikiri yalinze mu ngeri emu oba endala mubeere bulungi mweraba. Tawira Radio na Tawira TV kabali wa mulebo events bokutuusako Redemption Boat Cruise Party ng'ennaku z'omwezi 2 August omwaka guno awo kumalina mulu wekijja okuwabikira abaana b'omu Abu Dhabi lirina abesanyu lyaffe ery'omwaka tuli bakulya tunywe tunyumirwe tujooge eno nga bwe tunyumirwe erizzi ku lyato wali otambuliddeko mu lyato nga lirina buli kimu kye weetaaga ho bonaasi bwa luno essanyu toliddamu kulisanga wantu walala wonna ati nirugula tiketi yo nga bukyali era nga tiketi yagula ddala mu 120 Tazi tiketi kubira libo events ku 052-22-05-821 oba ku 0509-52-3588 tiketi yajja kutuusaako bulungi wonna w'oli mu Abu Dhabi ate mwe abanaasasulira ku mulyango zijja kubaddira mu 150 wajja kubawo ne teebo y'abantu abasatu kuddira mu 5 abaana babaguze teebo ebyokulya ebyokunywa buli kimu kijja kubasangaawo nga buli anaabaguze tiketi kujja kubaako ekyokulya n'ekyokunywa boarding time ojja kuba ya ssaawa 2 olwo ku ssaawa 3 tusimbule erya mujje tujooge tunyumirwe bino binaaba by'amasappe tuli bakwekubya ebifaananyi bwe tuseeyeeya ku lizzi ku bwereere nga n'abaana balina birthday squalo ate mmwe muli bakusonsowazibwa anti keeki tuli bakuzisalira ku lyato era nga mutegese bekikwatako nga bukyali basobole okubategekera afikisa obuyima bwonna obwakabika olwo yaserekitinze dda nga biwagiddwa CP Coffee Academy Pink Restaurant bakafulumufuma emmere yonna ey'omulembe Sim Shipping Company Mariam Foundation motion yape banadamigwa mu kintu kino Resting Media.